oluvannyuma lw'okumanyisa embeera eri mu disitulikiti y'e Bukomansimbi gye baatandise okutema emmwanyi ezaakalidde ku misiri ate omulundi guno bitaddemu engatto yogayoga mu disitulikiti y'e Lwengo. Wabula eno yo obuzibu okusinga obulyo bw'amazzi ekyeeya kikazizza ebidiba ebisinga naddala mu ggombola y'e Lwengo ey'ekyalo Malongo Ndagwe nga kw'osaana amagombola amala. Guno si gwe mulundi ogusoose olw'ensonga nti disitulikiti y'e Lwengo y'emu ku ezo ezirimu amagombolola agatalina yadde ensulo naddala mu bitundu ebisinga ebitalina bisaalu, era amazzi ge bakozesa gabeera ga bidiba agagakulukuta ku budde obw'enkuba ne gagenda mu bidiba ge bafunamu otuzzi otw'okunywa oba oliawo n'okukozesa naddala nga gateese. Wetwogera ebidiba ebisinga byakaze era kati y'ennaku gye balina era abatuuze mu muluka gw'ekyawagoonya batabuddwa embeera eno olw'ensonga nti gye basobola okujja amazzi kumpi mayiro 5 wala nnyo weetaaga pikipiki era kaakati ekidomola kituuse wakati wa siringi 10,000 n'N1,500. Ngaffe abateesobola tetukyalina gye tujja mazzi era tunywa bisooto ate kati n'ebisooto bigenda kuggwamu era nnonye mazzi gano mukaaba wangalayo n'akazze amalungi gava kyazanga naye bw'oba tolina kagaali tolina piki kati ekidomola wano abakituleetera abakitukigula nusu 10 ate nga tetulina ssente kubanga kati abaana batandise n'okulwala ate n'omwana ne bw'omutwala mu ddwaliro tewaliiyo buyambi kati bw'ogamba nti kaogendeko kugana agaavu nankani abeekozesa ezo ssente tozisobola sana kutumazeewo omuntu ogenda n'okwata 15,000 n'ogula ebidomola 5 tebimaze nnaku 2 abatalina bwe tuli tuyinza okutoloka. Kati omwana ogenda ku ssomero agenda n'akadomola abasomesa bagamba okubajje n'amazzi n'okunaaba tebakyanaaba banga amazzi gano ganaaba n'obutaganaaba byonna bifaanagana. Bw'ofumba emmere nga bw'ogalaba era bwegafaanana ebyo ebitose ebyo n'emmere yonna bwefaanana. Tulina obuzibu bunene nnyo kati ago amazzi oyinza okugozesa tugezezzaako n'okuteekamu evvu nga batugamba nti muteekeemu evvu gajja kukola ki gateeke naye amazzi galimye ebitosi byennyini. Bw'otuuka e Lwengo aba boodabooda kati bali ku mudido abamu ebyokusaabaza abantu babivuddeko olw'ebbeeyi y'amafuta agali waggulu kakati bakeera kuvuga mazzi. Tugana obalamu kati amusaabaze okumujja n'omutwala ku piiti sinje 200 ne kati wano osobola ebidomo byange oba 10 kidumo kyalo 10 kati okuvuga amazzi kiba kisinga kwata otwala omusaabaze kati balamu onakulamba so ovuga lutunga 3 njawulo kati gye tulabonga fa ababooda tugagalika kuvuga abantu katuyimirizeemu ate nga bwetufunamu baka kati amafuta wadde batuguza sinje 7 lita kabiteka mu lita yange ezo givuga emirundi nga 3 kusinga ate wentwala abantu kiri wonna sinzwe nzekka. Bw'otuukako mu masomero bannyini masomero nabo bakaaba era nga bakulembeddwamu Kisekka Buluno akulira essomero lya Alpha and Omega Junior School bagamba nti singa kibadde tekimenya mateeka bandiwaliriziddwa n'okuwummuza abaana nga ttaamu tennaggwako. Twasalawo ne tugamba abaana beeyongedde nnyo okulwala olw'embeera y'amazzi ne tugamba nedda katuweeyo omutango tugule amazzi naye nga olunaku twesanga nga ku ssomero tukozesezza ebidomola ebitaka wansi wa 20. Tusaba gavumenti oba ebitongole bituyambe bituwa amazzi kuba ekyamazima embeera gye tulimu ekosa ebyenjigiriza by'abaana kwa kati lessons ziba zitandika ssaawa 2 zitandika ssaawa nga zigenda na mu 4. Bw'owulira abantu nga bakaaba oyinza okwerabira nti n'ensolo nazo zinywa mazzi era faamu ezimu zentuuseeko bannyinizo bantegeezezza nti ensolo boolekedde kuzitunda olw'ensonga nti zigenda kubafaako olw'amazzi. Ibrahim Semuddu manager wa faamu eno Ssebuwufu faamu eno esangibwa Retamu. Tulina obuzibu bunene nnyo n'ebisolo byaffe. Nina ente 84, nina embuzi 1014, nina endiga 75. Neetaaga amazzi olunaku lumu nywa amazzi liita 7. Ebisolo abalina ennyingi nga beesobola bafuna mmotoka ne baleetera ne bayiwawa mu bidiba. Disitulikiti eno eyina abantu abasoba 29 erina amagombolola 10 n'ebyalo 438. Wabula ebbula ly'amazzi kye kimu ku bizibu ebisinga okusomooza disitulikiti eno naye abaffe abakulembeze abalondebwa ekizibu kino bakisalidde magezi ki? Bwe nvudde mu byalo nsibidde ku disitulikiti era ng'eno nsanzeyo omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti eno Birimye Vincent n'antegeeza ssente ze baatadde mu bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 okulaba nga bakendeeza ku kizibu kino. Oluusi eba nteekateeka ya Katonda naye nga disitulikiti tuba tulina okubaako n'enteekateeka ezisingako. Mu mbalira gye twayisizza tulinamu obukadde 667 ezigenda mu kitongole eky'amazzi. Kuliko obukadde nga 40 bwonna bugenda mu misaala
mishahara gy'abakozi baffe abali mu kitongole eky'amazzi, so sente ezisigadde ze zigenda mu mirimu egiri direct egya district egy'okukola ku mazzi, ng'omwo mulimu okugula ebyuma ebya nayikondo, omuli n'okusima dams n'okusimayo nayikondo empya. Omwaka guno district nga bwe mbagambye nti egwa mu Kato corridor, kyemuba mulina okukola ekyamaanyi kuba kwongera ku dams. Mwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini twataddemu dams 3 ze tugenda okusima. Wabula inginiya w'amazzi mu disitulikiti eno ey'e Lwengo Lugalambi Frederick alutegeezezza nti okusinziira ku kikula kya disitulikiti eno ey'e Lwengo, amazzi aga National Water ge gasobola okuyambako ebitundu ebimu okufuna amazzi amayonjo, kuba ebitundu ebimu tebirina nsulo, nga ne gye bagezezzaako okuteeka nayikondo naddala mu ggombola y'e Lwengo ey'ekyalo, awamu amazzi bagafunyeeyo, naye amazzi agavaayo gaamu nnyo nga tegasobola kukozesebwa naddala mu kwoza engoye n'ebintu ebirala. Wabula inginiya lutegeezezza nti bagezezzaako okuzimba nayikondo eziwerako, naye ennyingi zifudde olw'abatuuze obuteefiirayo, era n'ategeeza nti abantu beetaaga okusitukiramu okusobola okulaba nga bayambako disitulikiti okukuuma enzizi ezo eziba zibaweereddwa. Lwengo nga Lwengo tulina tekinologi ezitera otuwa amazzi. Springs omugatte tulina 19 eziri functional nga zikola bulungi ziri 64, nani functional ne zibeera 45. Shallow wells ziri 46, ezikola ziri 283, ezitakola zosanga nti oba ziri abandoned lwamu nnyo oba ebyuma byabbibwamu ziri 163. Bimu ebyuma bibbibwa aba scrap. Deep borehole tuyina 203, eziri functional ziri 149, zetubala nti ziri nani functional olw'omunnyo olw'okuba nti zabbibwamu ebyuma ziri 89. Kati rain harvest tanks zetutunuulira 639, nga zetubala nti zikola bulungi ziri 631, ezitakola jojo okusa nti oba yafuna obuzibu oba tebaterezanga okwo teziri 8 zo. Damu zikweza 22 zetubala nti zirina amazzi bulungi ziri 15, 5 ku zo we ziri zikalidde. Mu disitulikiti y'e Lwengo obulimi n'obulunzi gye gimu ku mirimu abantu gye basinga okugyamu ssente, wabula ebimu ku bye basinga okutunda omuli ebijanjalo ne kasooli abaabifunye batono nnyo ku sizoni eno. Abatuuze bategeezezza nti kati n'okufuna ekyokulya kifuuse kizibu. Nze Ddungu Robert twagenda okuyingira omwezi gw'okutaano ng'enkuba eweddeyo, kyovudde olabanga emmere yonna yafudde, emmere ya bbeeyi, kasooli ow'empeka agula 2000, ebijanjalo kiro egula 1000. Tusula njala, tetuyina mmere, tetuyina kasooli, kiro ya kawunga tugigula 1005. Ekitabangawo kati omuntu ogenda n'okugamba nti abaana nazaala bakiiko. Ebbanga lyonna tuzze tuwulira akulira yafeesi y'obutonde bw'ensi mu Lwengo Mutemba Godfrey ng'alaajana n'abalima mu ntobazi n'abasimbayo kalitunsi, ebimu ku bisinza okuviirako amazzi okuggwa mu nsaalu lala mu disitulikiti eyo. Wabula ono alina ekirowoozo nti singa abantu bongera okumanya obukulu bw'ebisaalu ne babikuuma ne bettanira n'okusimba emiti n'ebirala, ebizibu nga bino bisobola okuggwaawo. Nze Ssebuwufu Matia ku lwa Radio Buddu.